Amyuka RCC wa Masaka City Josephine Nabakoza omu ku baweereddwa omulimu gw'okuwanika ssente zonna ezeetaagisa okulabirira abantu mu lumbe lwa Tamale mirundi ku kyalo Kalagala Kalisizo Kyotera ategeezezza nti buli kimu okuva eggulo kitambula bulungi ng'omugenzi bwe yalama era olwaleero bongedde ku byokulya n'ebyokunywa. Kulya n'okunywa kutambula bulungi ng'era omugenzi bwe yalama era tusuubira okunywa tujja kugenda kwongeramu kubanga tugenda kufunira ddala ebyokunywa ebyennyini ebijja mu kitiibwa kye ne mu kiraamo kye. Ategeezza nti Tamale mirundi tabadde wa bulijjo nnyo era bajja kulwawo nga bamujjukira olw'ebigambo bye n'okwogera amazima. Ffe ng'abakulembeze tubadde tumuyigiramu okuba omuntu ateerya ntama atayogerera bbali ayogera ekyo kyennyini ekiri ku bwongo bwe. Omubaka omukyala ow'Ekyotera Rose Fortunate Nantongo ayogedde ku Tamale mirundi ng'omusajja abadde ayogera ensonga entuufu awatali kwekiriranya. Mwami Tamale muzeeyi abadde musajja wa munnabyabufuzi nnyo naye ng'ate ayogera mazima nga teyeerya ntama ng'ayogera kyakkiririzaamu ng'omuntu tugenda musubwa nnyo. Kansala ku disitulikiti y'Ekyotera Dora Balojja agambye nti Tamale mirundi abadde yabaagaza ebyobufuzi olw'okwogera amazima. Abadde ayogera ensonga nga ye teyeekwekakweka bwe kiba kitiiyo nga kiyita kitiiyo. Bagambye nti olw'ebigambo by'azze ayogera ebitali bya bulijjo era beesunga n'okwetaba mu kuziika okakasa oba ddala banaamuziika ayimiridde nga bwe yalagira. Ye agenda kuziikibwa ng'ayimiridde era abantu bangi nnyo beesunze okulaba Muzeeyi Tamale mirundi bwaziikibwa ng'akola ki ng'ayimiridde kwegamba abadde musajja wa njawulo. Beebazizza omugenzi olw'okulama obulungi kubanga balidde ennyama n'emmere ng'ebisigaddewo babisibye mu buveera. Nze nasembye sina kye njogera ku musajja oyo. Nga amaze genda nkyaddamu okulya ku nnyama okuva lwavudde. Era eno gye ndidde ndowooza munnange ye musiibu. Abamu ku bakungubazi abasangiddwa mu lumbe bagambye nti si beetegefu kunywa walagi wabula baagala bbiya ng'omugenzi bwe yagamba ng'olwaleero lwokka lwe basuubira okukoma okunywa. Bbiya yo yatuuse. Tunywa walagi bulungi nnyo nga tunywa twagala aganda n'atuma n'erinnya gwe Katongo. Mu lumbe we tubajja kunywa walagi kirungi abatuuze bakikkiriza. Abamu boogedde ku bye beesunga okulaba ate abalala bye bagenda okusubwa ku Tamale. Omusajja abadde mwenyumirizaamu nga mmanyi ebinnemeredde era nja kuddeeka mutuukeko atisa antambulizeeko. Muganda wa Tamale mirundi era nga ye ssentebe wa Kalisizo North Richard Lwasa ategeezezza nti tekisoboka kuziika muntu nga yeesimbye kubanga si kya buwangwa na nnono. Omuntu bamuziike nga yeesimbye obuwangwa ekikola tekijja. N'aba PROU abakulirwa General Muhoozi Kainerugaba mu butongole bakungubagidde mirundi abadde omwogezi waabwe wano mu Buganda. Bano kubadde omumyuka wa ssentebe wa PROU mu ggwanga Toyota Nuwajira, minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana Baramba Rugahara, Frank Gashumba amyuka ssentebe w'ekibiina kino mu Buganda n'abalala boogedde ku Tamale mirundi ng'abadde empagi Sedduge mu PROU ng'era okufa kwe ddibu ddene mu kibiina. Tamale mirundi abadde mukwano gwaffe nnyo ate abadde muwagizi wa PROU muwagizi wa General MK be bamu ku baatandika PROU. Twabadde twayagala nnyo omuleeta wano naye mwalabye tekiniko obuzibu obwazze nti abadde Semaka. Mirundi bonna bamwogeddeko ng'abadde omusajja omugezi ennyo n'amwatulira akozesa ekitone Katonda kye yamuwa okutumbula obuwagizi bwa PROU mu Buganda wamu n'obuwagizi bw'ekibiina ki NRM. Tufiiriddwa omuntu ow'amagezi naye Katonda bw'asazeewo tuli wamu ne famire era tujja kusigala nga tuli ne famire y'omugenzi.